No. Otegeeza ki bw'ogamba nedda? Juzi era nakugamba kintu kimu nti Farao awakana ne Musa kubanga Musa akulidde wa Farao. Farao amanyi bulungi Musa. Tubadde wano ku Ubuntu nga tukola bambi akalenzaako nenkalabye emabega kamera katambula ne baketi yaako katunda magi ku myaka emito yava yiri eri mu Western Uganda ali munanoonya future. Yo, that's why muyise munatusonyiwa naye gwe kikutteko in case osobola okutwegattako obuweereza bubwo. Matayo wamusibye era kati oli musanyufu. Tuli mu mulembe guli confused. Tubagamba Katonda oyo Katonda yakutonda nawe gwomanyi tujja kuba nga tomumanyi. Of course tulokalire njamu kunyonyola kitegeera oyo Katonda buli kadde abeera akukuuma nozuka ekiro neweewaga nti oli w'amaanyi n'ogenda n'okola ebyokola n'okwata simu yo instead y'okuwandiika ebintu ebigasa n'ovuma Pastor Edward. So nze Katonda gwange gwe mbagamba abeera serious. Ate nabagamba waliwo kye tugenda kuleeta after eno gundi. Waliwo ebyama by'obuziba ebikusifu nze Mukama be yandaga mu ggulu. Yesu Mwoyo Mutukuvu ne Katonda bana abantu mbayisa abantu so that osobole kubategeera nti buli omu aina instructions ze naye nga zona wozigata Mwoyo Mutukuvu aba yakuwadde instruction ze zimu ojja kutuuka ne Yesu ng'azimanyi nti Mwoyo Mutukuvu yakoze eki yakuwadde ne Yesu abanga yakuwadde ne Mwoyo Mutukuvu aba kitegedde ne Katonda abanga yakuwadde bonna baba bakoze eki bategedde kyekintu nti waliwo ekintu kyo ebintu by'obuziba byensobola kubagamba nze ndi wanjawulo kuba omuntu omubi abeerako n'ebirungi byakola. Yes. Ate kyovola basi n'ennyanga sigendangako ku side eri gyakola nnungi nze mbeera ku side eno embi kitegeera kati side eyo embi Mukama gye yaŋŋambye nina okudiiringa nayo spiritually kitegeera kubanga singa eba physically mba nsobola kutuukira mwami Matayo webiba bikonde bibe biki bibe bikonde zitokote. Yes. Naye bino bintu bya myoyo kati myoyo gya Matayo gye mizimu gyebaka kubanga Katonda yaŋŋamba kintu kimu nze mbagamba buli lunaku nze nsula ku lusozi nga nsabira ggwanga ekyoto kiddako kyekyo kyoto kyani ky'obumenke bwa Matayo kati kyendiko ate siriredde kukiwanikako ekyoto kya Matayo byobadde oyogera mu bantu bye bigenda kukola ki kutaningira back. You understand? So Katonda wo abaawo asobola kulaga nti naye kati majje gagenda kunkwata kati kanziruke nekweke ayinza okuba teyadduse nga Yesu bwe yakola oli yajja okumutema Yesu bajja omukwata n'atadduka ne batemako omumpembe omwokutu Yesu n'akuzaako nga kabadde nga akabonero ak'essimba tebyo byonna bijja kuntuukako but tebirina kye bijja kunkola. Matayo Yesu no like nga akabonero akalaga omuntu ow'enjawulo mu society nti buli kyonna nkiyiseemu naye nkyalinze Matayo yimiridde. Matayo ebintu byabadde ayogera ebintu byabadde ajeregerera ebintu byabadde atiisa ebintu by'okutta tebibadde birungi. Nze message yange ku Matayo yali alokoke oba aleke okutta abantu. Why not other prophets? Lwaki sibagambyeko? Lwaki sibogeddeeko? Nkitegeera message yange lwaki kubanga Matayo on this side he's helping but on this side ayina ekintu kyekizikiza kyakutte ekigenda afuuka kyabulabe. Export TV to the world.
Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusaneddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukwano gwange tutandise tuti olunaku olwaleero. Weebale kubanga otulaba aba following enteekateeka zino from day one paka wano we tuli mwebale. Neebaza nnyo mikwano gyange ak'ensusso olunaku lwajjo lwabadde lwa Sande wangu ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa 3 mwaka gwa 2025 yabadde birthday yange. Buli yansindikidde ka message aka happy birthday, buli yansabidde ebirungi, weebale nnyo, weebalire ddala. Waliwo abantu bengenda okwebaza, waliwo omwana Musumba naadde semusuubira, omwana yampadde ekirabo nabadde so happy kozi naadde sikisuubira. Omwana omuntu okusurprisinga ng'ate mukwano gwaffe, just mukwano gwaffe nampa ekirabira gye kiri ewaka eyo. Ruth, thank you so much. Ne munno Florence mwebala, abaana bampadde ebirabo, ne Sara yampadde ekirabo for your own information. Sara ali beetonda, thank you so much. Ekirabo yakirese na kiro begenda tonya. Mwebale nnyo. Ekiro nkuba ng'egenda kutonya najjawo n'aleeta ekirabo nangaso ku Ubuntu, nangasoda ku Ubuntu ndeeta ekirabo kyo. So abantu bwe bati mwebale nnyo. Na buli yasindikidde ka message mwenna Kunja, Giovanni Luzinda, Fontini Kebongo n'abala mikwano gyange mwenna. Mbozi nakoze agwadde bizibu byo ebyokufiirwa. Anyway, Musumba oli otya? Ndi bulungi. Kigenda giti? Mpola mpola. Kulikayo mu kuziika? Twavaayo twamutuusa bulungi. Olwaleero nawulira nti Musumba yafiiriddwa, abamu ne bagamba tabanga yeyagize mbo yakoze nga yeyafudde. Anti kati bwe tudda ku topic eyo tuyinza okugimalako obudde kubanga ebya sister wange byaliwo nga gunda tunaba n'okwogera anything about Matayo. Ate my sister abadde ye muntu mulokole naye ng'ayina empisa, ayina ebikolwa yenga n'obumugamba banaye oyo omuntu gwoyagala bw'otu mulogo nga tabiriiko kwegamba yabadde talina abalabe teyekengera takola ki. And one day God told me nemwoni nemugamba no oligwa mu buzibu wali osanzewo omuntu bw'ati ng'ayina kwagala ate watuuka mu kifo buli muntu amtreatinga bulungi. Mukama kutuweera ekyummulo eky'emirembe. Tuli ku Ubuntu, Dani byonyonyogera lekeraawo. Tuli ku Ubuntu Dani yakutte kamera naye nga tulina Alpha Media Production. Bane mutukubire mutuwe emirimu. Abatuwadde ku mirimu batenda empeereza ennungi Alpha Media ne Export TV gyekola. Tukuba ebifaananyi, video ez'enjawulo zonna gwe tukubire. Mikolo buli mukolo otuyite. Babuuze tusimbule. Abalugana Mukama yebazibwe mwasiibye mutya. Aswe nti muli bulungi. Lwa kisa kya Mukama tukomyewo era kubaweereza Mukama yanonda ng'ayina ensonga lwaki nzije mbaweereze. Abangoberera ne bensabidde ne basumululwa n'abantu bentambudde nabo bagganyulwamu nnyo okusinga abavumi oba abanyoomi oba abajerezi. Ekyokubiri nagenze kunoonyereza abantu abafuna visitation to heaven. Most of those people tebabeera accessible mboba tusobola kola ki
kubatuukako naye nze Mukama yaŋŋamba gulawo buli muntu yenna akole ki akutuukeko kubanga Katonda abantu ba Katonda tobazibira bweru. So tuli wano ku Buntu spiritual purpose tukyatambula maaso n'emirimu gyaffe. Twabadde bakola charity naye twabadde n'okuziika mu wiiki y'emu sita wange yafudde naye nga bwe mumanyi ebintu tosobola kukola ki ebintu byonna bikolera wamu ate nga ewaka sita wange oyo yajja eno 2013 n'asooka n'abeera nange nga sinaba mutta kugenda banga tebanaba muwasa yasooka kubeera wange so mbadde nga taata. So ebintu ebirala tugenda kuddamu tu resuminga mu ministry tukole emirimu gya Katonda. Mukama banjagalire mbagala nnyo. Wasibye Matayo Katonda ye yamusibye. Wasibye waaki? Katonda ye yamusibye. Nze buli lunaku sodo okimanyi bulungi ate nawe omanyi in and out. Kale bubanga tumanyi nnyo obuziba naye omanyi nti pastor ayogera ebintu ne bituukirira. Ate sivangayo kwogera ekintu nga Katonda taŋŋambye. Bwe n'oba ng'oyomba otya ku mitimbagano gw'omanyi naye nze nzija wano ke katuuti mu butuuti Katonda bwe yampa kubeera nga mpeereza ensi yonna si Uganda yokka. Ekyatuuse ku Matayo wakirabye? Nakirabye. Oli musanyufu? Because mwabadde n'olutalo lwammwe lwate lutandisewo. Are you happy? Si lutalo lwaffe. Luno lutalo lwa bakatonda. Lutalo lwa Katonda wange ne Katonda wa Matayo. Oli musanyufu kale? Sinasanyuka. Ate siriredde kusanyuka. Kubanga teri muntu abeera mu lutalo nga mujja sinasanyuka. Ebyamutuseeko byakusanze wa wabirabye? Nabiraba. Abaana baayika mu inbox yange abanvuma. Abanvuma mwanvuma bulungi ne matira. Nga bakuvumira kiddala muli eri ekyakumatizza? Nti nze nkolagana ne gavumenti nakolagana na gavumenti okusiba Matayo. Bw'oba si ye ggwe ki ekyasibiza omuntu abadde ayamba abantu? Nze buli lunaku nkikugamba soda on the other side omuntu omubi abeerako n'ebirungi byakola. Yes. Ate kyovulaba sinenyanga sigendangako ku side eri gyakola nnungi. Nze mbeera ku side enembi. Kitegeera. Kati side eyo embi Mukama gye yaŋŋambye nina okudiiringa nayo spiritually. Kitegeera. Kubanga singa eba spiritual physically mba nsobola kutuukira mwami Matayo bwe biba bikonde bibe biki bibe bikonde zitokote. Yes. Naye bino bintu bya mwoyo bya myoyo kati myoyo gya Matayo gye mizimu gye bakakubanga Katonda yaŋŋamba kintu kimu. Nze mbagamba buli lunaku nze nsula ku lusozi nga nsabira ggwanga. Ekyoto kiddako kyekyo kyoto kyani ky'obumenke bwa Matayo. Kati kyendiko ate siriredde kukiwanikako ekyoto kya Matayo. Siriredde. Ofaazi muli. Siriredde kulaba nga Matayo aba atambula mu kitundu nga amaze kutapinga mu maanyi ga sitaani atandike kucankana n'amasanyalazi. Bwatuuka mu kifo ng'ajjawo kitundu kyonna amasanyalazi ng'agajjako. Lwaki nti buli muntu bw'ayogera ekintu aba n'ekiruuyira oba aba ne target ekituukako. Ekigendererwa. Yes. Ye kennyini yagamba agenda kutandika agendanga mu kifo amasanyalazi ne gakola ki? Ne gavaako. So omuntu waba nga atuuse ku eddaala bwe lityo mu sitaani aba evil. Omuntu aba atandise kubeera extra evil. Kyoko osimbewo akati awo. Munatusonyiwa jangu. Mwana ayagala kumugulako. Jangu wano. How are you? Sembera wano. Kusomba.
Kasooke tuweereze n'ono omwana. Matayo naffe tulina abaffe baabano. How are you? I'm fine. Obeerawo. Also, Okola mulimu ki? tunda amagi. Olisoma? Lwaki tosoma? Tetulina ssente nonya school fees. Gano amagi g'otunda n'ofuna fees. Otambula otunda. Olunaku otunda ga mmeka? Tray 2. Gwe wekolina emyaka emeka? 10. Wali osomerawo? Nakivale, Mbarara district. Wava Mbarara? Kati munobeera nani? Na dad. Dadi wakuzaalira ddala? Bwe tuba tukwetaaze tukufuna tuti? Nange simanyi. Obeera lukusovu wa wennyini? Wano kumwala. Kumwala. Toyina namba y'essimu? Toyina. Kati aga amagi ga mmeka? Gano limu lya 5. Gonna ga mmeka agaliwo? Emitwalo 3. Omanyi n'okubala? Wayigirawo obala? Wayigirawo obala? Maasi. Wayigirawo maasi? Nakivale district. Nakivale. Bizibu ki by'osanga otunda ago amagi? Bizibu ki by'osanga otunda? Ebizibu. Ngulamu emyenda, engoye, engato, njewa ne school fees. Oluganda luyigirawo? Ezi. 101. Kati geno weta akasawo kali eri. Kuweeyo nange onguzeeyo ku magi. Akakatunudde eno. Omukulu atuyiseeko wano ku seti mwana muto alina myaka 10 atunda magi. Anonya school fees. Kankuweeyo nange onguzeeyo nze gye lyange ngenda kugula amagi 2. Naye ngenda gagula buli G2 5. 15. Amagi aga. Nkale. Mpaani. Ogambye gi yameka? 5. Oli mweyo magi. Kale oli mgendo mweyo magi ana. 2 baga 15 gaguze mmeka? 15. Basi. Kati ojja kujjako olukumi oluweeyo olw'amagi. Gateeke wa balance abeerewo. Owulidde? What is? Kati n'oligenda omuwe. Amagi ameka? 4. Olaba wano omanyiwo ku Ubuntu? Wano wamanyiwe? Otera kujjawo? Mbadde wenje ebicupa. Olonda ebicupa? Walonda ne ku bicupa? Kati watandika ddi otunda amagi? Watandika ddi? Saturday. Luba lwakuna Watandika lwakuna kutunda amagi? Lwa wiiki eri? Lindako. Wakatandika kutunda amagi? Osinga twagala otuleetere taata wo tukoma odiwa wamane bw'otamuleeta ye kennyini buli lunaku gwe kennyini ojja yitangako wano eno buli kanaku oyitangawoko emisana n'otukeberako bwe tuba weetulye njagala kukolayo some charity nze omumanyi ajja kutulaba yatwala direct kale bw'otukeberako okuwana eno oba bw'otuuka obuuza soda waali kale tweyanziza amagi tosula ssente ezo bane njagala abaana abakola okuweereza ggwanga njagala abaana naffe tugendeeyo tugenda twala bitabo tugenda twala bintu bingi tubadde wano ku Ubuntu nga tukola bambi akalenzaako n'enkalayo emabega kamera akatambula ne baketi yaako katunda amagi ku myaka emito yava yiri eri mu Western Uganda ali munanoonya future that's why muyise munatusonyiwa naye gwe kikutteko in case osobola okutwegattako obuweereza bubwo Matayo wamusibye era kati oli musanyufu nakugambye dda wakyo kidda nakugambye sinasanya omanyi lwaki nkiddamu cause nange nafuna calls nga bagamba soda kati musumba omusanyufu yakutte Matayo era nga comment ezimu bagamba wano ne video gye nataleeta nga bagamba Edward free Matayo tuli mu mulembe guli confused tubagamba Katonda oyo Katonda yakutonda nawe gwomanyi kujja kubanga tomumanyi of course tulokalire njamu kunyonyola kitegeera oyo Katonda buli kadde abeera akukuuma nozuka ekiro neweewaga nti oli w'amaanyi n'ogenda n'okola ebyokola n'okwata simu yo
instead y'okuwandiika ebintu ebigasa n'ovuma Pastor Edward. So nze Katonda gwange gwe mbagamba abeera serious. Ate nabagamba waliwo kye tugenda kuleeta after eno gundi. Waliwo ebyama by'obuziba ebikusifu. Nze Mukama bye yandaga mu ggulu. Yesu Mwoyo Mutukuvu ne Katonda. Bano abantu mbayisa abantu so that osobole kubategeera nti buli omu aina instructions ze naye nga zonna wozigata Mwoyo Mutukuvu aba yakuwadde instruction ze zimu ojja kutuuka ne Yesu ng'azimanyi nti Mwoyo Mutukuvu yakoze eki yakuwadde ne Yesu abanga yakuwadde ne Mwoyo Mutukuvu aba kitegedde ne Katonda abanga yakuwadde bonna baba bakoze eki bategedde kyekintu nti waliwo ekintu kyo ebintu by'obuziba byensobola kubagamba nze ndi wanjawulo kuba mu kwogera lwaki nkyakuwa ansa kati obuzibu oba tonaba kumpuliriza bulungi ensonga yange eri bweti enjawulo yange yiino Mukama bwampa ekigambo nayogera nange nangamba kati sawa zino kwata ku kyoto kya Matayo nenkikola Mukama ate gwe noba nembeera nga sikulumbye kwegamba kulumba kiringa kyenakugambye nti numba musasoda ne mulumba mu bigambo by'obukambwe nedda nze era wano nabagamba nti nze numbagana n'ebyoto bya Matayo n'ebigambo bya Matayo n'obunabi bwani bwa Matayo byenumagana ki nabyo kakati ate gwe bw'ojja n'olumba Pastor Edward kubanga nabagamba eyo clip mugite banga abantu bayinza okulowooza nti nze numbani Matayo okulabula kalika video ke yatubwa esimu gye yakubanga akulabula esimu ye gye yakubanga ndabula kwegamba ebigambo bye yakozesa teyandi bikozeseza okitegeera bigambo birimu bingi sobola nabijjukira kubanga bingi bwe bibanga bingi byonna bitegeeza kintu kimu kufa kutani Pastor Edward kubanga oli wakwata obwongo bwo n'abukyusa bwati anti yagamba naamulemezaamu maze onokera ku makya n'akukyusa obwongo bwo gwe kennyini n'okola ensobi nga tomanyi oba n'otuusa akabi ku famire yo nga tomanyi nga just obwongo obuli possessed ne commands ze nga yankuta obwongo nga yakukozesa kati yakakwata obwongo bw'abantu bameka n'amala n'akugamba nti gwe you are nothing to him cause awabudde abantu bangi nga president w'eggwanga Museveni ne batamukwata kati humaayu kuvayo mukanga akijeyo bulungi nti yamulabula yagamba ku Museveni kubajjati nti bwotajje bajjati mu kawempe togenda kuddamu situla ki nenyi mu bbanga nyinzo zisuula nagamba olaba nalabula omukulembeze w'eggwanga n'atabaako kyankola kati oyo Ronnie manya Eddie tamanyi kyayogerako so yalinga akulabula nti mwesonyiwe kola bibyo nakola ebibye anti kati yalinga ndabula okundabula kwe kwali tekutuukiriza ku mutimbagano ngeri gye yali ayisapose kundabula okitegeera I'm a simple person but spiritually I'm not simple okitegeera mu by'omwoyo siri muntu mwangu mwe mundabira wano nga ndi mwangu onkubira simu nenjikwata osindika message ku WhatsApp nenjiddamu because it is my work nfulfinga omulimo gwange emirimu gyange ebikolwa byange mu ggulu byeyongere mu kitabo kya record banga mu ggulu waliwo ebitabo waliwo book of life waliwo book of record waliwo book of acts kitegeera bingi biwera na 10 naye bimu biba secret naye bino bisatu musobola bitegeera mangu kitegeera waliwo judgmental book kati olunaku lwennyini lw'okozeseza judgmental tongue ku muntu kubanga nze saajajinga Matayo saamujajinga agamba mufere mufere lwa nsonga eri emu nti consultation ya $10,000
okola ku nsonga yo $1,600,000 oba ng'ovudde bweru $5,000,000 oba mukulu wa gavumenti $5,000,000 kati awo mba njajinze eki aba atunda kiki kyatunda nkitegeera so nga ate ffe eno waffe waliwo ekigambo kye tuyita give kati there is buying and giving so ewaffe eno noba nga owaayo ffe ewaffe eno eba giving teba buying ogula amaanyi gakuwonya ani yagambye bagagula buguzi okitegeera so that is not the judgmental tongue. Kino ekyatuuse ku Matayo kiraga kinti kuba story gye twasemba okola naawe ng'ogamba n'otujjukiza story ya Baali Bayaali ne nabbi wa Katonda so right now kino ekyatuuse ku Matayo kiraga ki mu nzikiriza anti kati bwe tukwata nkye nakugambye mbu Katonda wange ne Katonda wa Matayo tuba twetaaga kulaga ani Katonda alina amaanyi kitegeera tuwuuza Katonda wani alina ki amaanyi ekyo just Mukama aba agezaako kubonereza lwaki is according to byobadde oyogera mu bantu bye bigenda kukola ki kutaningira back you understand so Katonda wo abaawo asobola kulaga nti naye kati majje gagenda kunkwata kati kanziruke nekweke ayinza okuba teyadduse nga Yesu bwe yakola oli yajja okumutema Yesu bajja omukwata n'atadduka ne batemako omumpembe omwokutu Yesu n'akuzaako nga kabadde nga akabonero ak'essimba tebyo byonna bijja kuntuukako but tebirina kye bijja kunkola Matayo Yesu no like nga akabonero akalaga omuntu ow'enjawulo mu society nti buli kyonna nkiyiseemu naye nkyalinze Matayo yimiridde Matayo ebintu byabadde ayogera ebintu byabadde ajeregerera ebintu byabadde atiisa ebintu by'okutta tebibadde birungi nze message yange ku Matayo yali alokoke oba aleke okutta abantu why not other prophets lwaki sibagambyeko lwaki sibogeddeeko nkitegeera message yange lwaki kubanga Matayo on this side he's helping but on this side ayina ekintu kyekizikiza kyakutte ekigenda kufuuka kyabulabe nkitegeera ekigenda kufuuka ekyobulabe because kino waliwo ebintu byaze ng'ayogera kino kyogamba nti ngenda tambula nzijjeko amasanyalaze oba ofuse evil ate ne saddaaka z'oba okoze obwana bw'oba omize oba musayi gw'oba osse kukaringa that power amaanyi ago gayagala kukozesa n'omusaayi yes ewasitaani tebajjayo byabwereere ewasitaani tebajjayo ki byabwereere biba byakusasulira kitegeera so amaanyi ago gabadde ayagala ku accessinga nze mbabuulira kintu kimu nti omuntu wayogeranga ekintu nakidingana ayina kintu kya creatinga in waliwo omukyala bamuyitanga Catholic woman waliwo muwuliddeko omukyala oyo yali muweereza wa Katonda yatuuka kiseera n'akwata obwengula n'abunyweza bw'ati kusinziira ngeri gye yali aweereza Katonda kubanga naye namusangayo mu basents muguleeyo oyo omukyala bwabanga akuute microphone maybe ali mu kusinza frequencies za radio ziri mu kitundu zavangawo kitegeera nayingirira networks eziri mu kitundu kubanga lwaki yatukanga kiseera nasinza nasse eggulu nerikka wansi you understand ate eggulu bwerikka lyerina most powerful authority on the earth, above the earth, under the earth, beneath, underground,
and to the whole universes. Okitegeera? So eggulu bwetyo bwe likola. Kakati gwe nojja noweewaana n'ogamba nti nze ngenda kusuula nnyonyi ya president wansi. Lwaki ogisuula? Bw'aba takola by'alina kukola bw'aba ayisa bubi abantu. Kati kankubuuze, under which command or under which authority gy'oba okyogereddemu? This is a president. Bible egamba nti tusengamu ekitiibwa baki abakulembere. Naye yali amulabulabulabuzi n'amugamba wuyisa bubi abantu, this and this will happen. Anti olabulanga ani? Nganze ali ku ludda lw'abantu. Kyenkubuuza. Omuntu alina amaanyi ag'enjawulo, alaba eby'omu maaso, nabbi, omulanzi Matayo. Ani amuvudde mu Katonda w'ensi? No. Otegeeza ki bw'ogamba nedda? Juzi era nakugamba kintu kimu nti Farao awakana ne Musa, kubanga Musa akulidde wa Farao. Farao amanyi bulungi Musa. Kitegeera? Musa asuula wansi omuggo nandi basosala ba Farao nako akutukasobola nabo ne basuula obuggo bwabwe wansi ne buvaamu ki? Obusota. Omusota ogwa Katonda ne gumira ki? Buli bonna. Ne gubumira bonna. Naye era Farao teyakkiriza. Okitegeera? Kyengezaawo kubagamba nti bw'obanga Katonda otumiddwa Katonda, if you're chosen and called and at work and you're working, Mukama Katonda atambula naawe. Kyoyogera oba kyaba kugambye n'okyogera kituukirira. Kati tugambe nayogedde nze Katonda byakoze ki? Byaŋŋambye. Matayo n'abiwulira. Kati mu kubiwulira yabadde nga Farao. Okitegeera? N'akola ki? N'ajeema. Twetaaga tulabe, nze ate kinkoze bubi nabadde njagala tebamukwata, tusooke tusigale wano buli omu asabe Katonda we, kubanga nze nabadde mu openings mu mulese mugambe you are free, mpita. Obanga oyagala zikamera bazireete, oba tozaagala tebaziteekako. Tuteekewo abo abantu, buli omu ayite Katonda we tulabe. Wano ku Uganda nabagamba kintu kimu nti Katonda yasitula ate muntu buli mutamusitula mu njawulo. Nze yansitula nga wanjawulo ng'oggyeko lwakuba mumpa title Pastor Edward. Okitegeera? Ate bwe njogera ekintu mba nkitegeeza, siri mu kusaaga, kubanga lwaki ekintu kye mba ndabye mu future Saddaaka omusajja gy'aba agenda okukaalinga abantu kutandika kufa ejja kubanga nga temukyasobola gikontrolinga. Naye kati kyoto kino bwe kiba nga kikula nga Mukama nga atandise kikuba nga kikyali kito, kiba kitegeeza aba kimalamu amaanyi. Kitegeera? So gwe wobanga ogamba nti oyagala nnyo Matayo, mwagale nga ye, kubanga abana b'okuwulwa basigala baki? B'okuwulwa. Ffe tetujja kola ki? Okulemerako. Naye ffe kye twetaaga waliwo ekyoto ekiri mu Uganda wano ekikula ate Mukama yakisonzeeko. Katonda gwe ŋŋambako, Katonda tebamwepankirako. Yasalawo n'engero okyali mulamu awo, yasalawo kukuuma ng'okyaliwe, yasalawo n'okutta, yasalawo n'okola kyonna ky'oyagala ky'osobola kubeera. Kitegeera? Kati gwe bwepankirako, kubanga Katonda bw'ayogera ayina abannabbi be, ayina abannabbi. Kati kankubuuze, nabbi Eriya bwe yali w'amaanyi, abannabbi balala baali tebalimu mu ggwanga? Baalimu. So Mukama wabanga yasitudde nabbi nga nsobola kuwogera ekintu, nsobola kubanga nkiraba mu nsi spiritual realms,
nga sinakiraba muki physically naye ate kati wano tuba tugenda kulaba ki ebikivaamu. Nze Matayo simwagaliza bubi lwa nsonga yateekaho the other hand of helping people. Kitegeera ekitaliko mu balanzi ba sitaani, mulanzi wa sitaani tatera akola bwakyo, naye waabeerangako mukono bwe gutyo ate kikiba oba olaba nga waliwo akantu akatangaala akamuliko. Kati ffe twetaaga ekitangaala kinene kimwakireko biri byonna byabadde bimulimu bikole ki bimuveemu. Naye gyali ali bulungi okusinziira ku munne bwe babeera naye. Yatugambye amuwuliza era ali mu mbeera nnungi era abagoberezi ba Matayo temweraliikirira. Matayo ali bulungi okusinziira ku Kalule Sulaiman. Okulimba tukakasi ogwo bulimba. Nze Mr. Kalule sijagamba nti nkulabe mukamwa kubanga oli musajja mukulu. Kibanga nga muntu abanga tayagala mweralikirire n'aleeta olulimi abatatu bamanyi bedda. Kati juzi jajja sister nga amaze kufa bamugamba akyali ku ddwaliro ali bulungi ne baby ali bulungi. Sister wange yafa nga bamusadda gira bubi bamulongoosa bubi. Yaleseeyo ka baby era sawa zino ka baby kakaweza 2 weeks. Naye nga nembagamba banaye jajja mugambe direct kubanga ate uluno olunaku lugenze nga temunamugamba. Okitegeera nembagamba abantu ne bagaana. Kati nembagamba kye mukola mufune kamotoka mumuvuge mutwale eri ewali gye twabadde tugenda kuziika. Kati agenda tuuka agenda kusanga nga abantu bangi ye yakitegereddewo n'akaaba n'afentinga. Nabagambe n'omunakola mutya era kyekimu n'omunamukweka era kyekimu ajja akola ki ajja kumanya. So ebintu byonna Mr. Kalule oba n'otukweka n'obwokola oti byonna tujja bimanya. Tujja bimanya. Ate waliwo n'omulala yadangamba musumba Matayo yewambye. Omuntu kwewamba Matayo tasobola kwewamba tabikiriza ebyo tasobola bikiriza. Bane kwekyo yabadde alina emikolo gye gy'amatikkira. Kozi bamukwatanga lwakusanu emikolo gya lwakutaano lwakukaaga lwakutaano. So tasobola kwewamba ng'enteekateeka zaali z'amaanyi. So ebyo bimwogera mubireke. Nze ekintu kiri kimu kyokka kye nsobola agamba nti ku lw'obulungi bwa foundation ye abantu ababadde balina Matayo ndowooza nsaba busabi kubanga nange siragira eyo authority sigiriimu. Nsaba busabi ku lwa Matayo mumukansolinge mumuteekeko guidelines kusinziira n'ebintu byatambulirako. Mubanga mwakoze research emala bulungi n'ekiri ku kyoto kye n'ebiri ku ground n'ebyakola kyangu nnyo omuntu kumuzza mu line akomewo ku foundation ye kyekikulu ayambe abantu. Nze siri I'm not against Matayo era mbagamba buli lunaku I'm against the aliens Matayo zasinza zayagala kukuza wano mu Uganda. Kitegeera zitufukire ekizibu. Aina alien aina alienize kale mizimu gye nga mission yajo kikututta kuba Matayo bw'abayogera alaga nti ffe twawabizibwa tulina okudda ku kituufu. Ekituufu kyeki our originality mu Katonda wa Misiri ye original yaffe. Katonda wa Misiri si original yaffe. We are Africans, kitegeeza tulina our ennono. Anti ennono zagamba zibaza okusamira. Buli we twogera nnono wano obuusamira. Kitegeera obintu bimu temubimanyi. Mwe temumanyi how
how is bad okudiringa n'emizimu oba kudiringa n'emisamba oba kudiringa ne sitaani. Fe abantu abalinamu experience fe tusobola kubagamba tolina kwesembereza kye tuyita omuzimu oba kwesembereza kye tuyita omusambwa. Okitegeera buli bwogwesembereza omanyi kye gukola nagwo gunoonya we gufugira. Kati gwe woofa gwagala gukwate ki mutabani ali mayo gamba soda kafudde ali mukwano gwe ali amaliyo kumpya wa first aid one ate tegugendayo guba gutandikira kugwe paka gugenda mu batabani bo tambulya mu bazukulu bo bwe gutyo meluba obo muba muguddewo oluggi mulaba singa togulawo oluggi olw'okuyita muzimu oba musamba gujja mugeena gisigala yeeyo naye kasita ogulawo oluggi n'ogikiriza kati giyitiramu mmwe okwetayaaya ku nsi kuno muddi w'ekkubo payipu obuyungiro obanga gyo gyennyini tegyesobola. baako boolabula mu nsonga ezo bannayuganda abamwagala koza abamwagala tebannawanika buli omu wadde emekwagala kyayagala naye ate kati Musomba it's okay kati olaba waliwo nze kale gwe ne bakuweereza ebigambo babikuweereze ne kati nze nange eri ababimpeereza era oli yangambye soda Matayo kaveyo twabe kye mugendo yangambye nakwasama yangambye Matayo kaveyo naye kyogenda okwasama nze sijjonkera Matayo omulimu gwa to host omuntu najja nayogera ebibye nagenda nawe bwoba wana Matayo jangu nze hosting ewa sina buzibu omuwane otubulire ebirungi byakoze nze sina buzibu ndi nyoto ekiva n'abasaidi ya Musumba banyiga ati ne soda owolereza Matayo nze ndi nyoto okitegedde so ababa atabusembu kati tufunye content ate nga bagala owulira ekifa ku musajja waabwe kati ate okibagamba mbu ate mufunye content kati abantu ngabo nze mbakolereza. Matayo olina okwegendereza kubanga ekisooka tosobola kuvuma Yesu n'ovuma Mwoyo Mutukuvu n'ovuma ne Katonda n'ovuma n'abaweereza ba Katonda n'olowooza nti ojja kubeera successful kubanga kiba kitegeeza ewammwe tebakuza empisa. Kitegeera kubanga ovuma abantu bakulu ne bazadde bo okitegeeza osobola abavuma. Abantu abaweereza Katonda wano tubabale abaweereza abali side ya Christianity abalokole ba pastors n'aba prophets n'aba apostles abakatoliki si kyekyo nabo tebali mu line ya Jesus. Abanglicans, Protestants, aba Seventh Day. Kati nokwata millions and millions of people bwe novuma noteeka wansi mbazuukusa kitegeera nolowooza nti ye ola ne president naye oba mu katoliki oba mu krista Museveni akawa mu kristaayo mulokole gundi gwe manyi mulokole Mama Janet nze temwegana wammwe yatugamba nedda nze omanyi mbeera mugezi Museveni yatugamba bwe yali akyali mulokole yabuuliranga bw'ate enjiri era natugamba naye kati kirabika takyali ate ayogera mazima wammwe kuba kakati mama tasobola kubanga mulokole owomunju ne peshe wuyo Musumba mulamba patience lwabogo yipulwabo yo Musumba manya abaana abantabula bonna baliko erinnya lya babba n'omusajja kati tebasobola beera abalokole nga ne Sevosi mulokole bwesikakasa bulokole nga Yesu kasikirizawo ndi mulokole ye standby generator owozi oyo Yesu mulokole obulokole bwa kisono era ye mudigize lindako obulokole buba bwa muntu omu era bw'obanga ovudde nga tonalangirira nti oli mulokole tetujja okubukusibako wammwe muwozi yekaya atali mulokole ye mulokole wa wano ku gundi Georgina Garden zaawo tokota nzaako kisaanikire kakati nga tufunzika Matayo yogedde ebintu bingi ebisasamaza
abasinza Katonda watugamba nti gw'obulawo ntegeera oba yabuze n'obulawo osobola kubulawo mukomera n'okomawo ne batakulabawo n'otugamba nti totandika bintu ebyo nedda bigambo bya Matayo byogere bwekka yabagamba atya naguze n'eggi lyange ngira ndyesusiza ajja kubulawo tibirimu era abulawo era yatugamba nti akwata amajja 2 n'agenda ku nnyanja era agange ge nina musombako agaye gini genguze ku mwana abiri akola ku nsonga z'abantu oba mukomera teri maggi egato baleze sibirimu era sisakanya ate okiza ku kitegeeza gwe woba okubuuza gwogambye nti Matayo yabagamba musimanya abula biri mu records wagamba abula yabagamba abulawo ne mukomera n'abula naye tulizobeera nga Matayo yabuzeeyo ddala taliiyo ng'ali eri mu Western Uganda yabulira bamajjongo babulako otya balimu nga ne mu drone omanyi drone yayambuka drone yasalamu ebitaala abaana bagikwata neyambuka eno nga ku masiro nze okweka nga yatuukawo mu kkubo n'abuukamu n'abulawo Matayo w'amaanyi nnyo w'amaanyi ngeri gye bamukwatamu omulenzi yatunyola bulungi bamukute nga kitagasa kati abantu bamukute nga kitagasa musumba sibula zinotakulira ataloza abaana ba Matayo abo enamba yange mukimanyi mu nkubiri nze mbagamba ekintu kimu nti twogera ku moments Matayo ze yayogera nga tanavaawo musumba ate obikomezaawo ebyo bintu mbadde manyi oli kusiibula ate ebintu byayogedde ku nsi kuno nga bingi tusobola obyogera kati ne biggwayo bingi so tumuleke naye nga bannaye nze nnyolwano ne family cause Matayo besides that Munnayuganda munnange anti nze nakibagambye dda so okubanga ali mu kkomera alina family I told you so era ndabula abalangi n'abannabbi n'abapastors bw'obanga oyogera ebintu naddala ng'oyogera ku bakulembeze b'eggwanga toyogera ebintu ebigenda kwesiba ku mumwa singa kati kyoto kyaffe nga tunyumirwa kati singa kati naye aweereza nga nange wempeereza gavumenti tukusaba bagwa mulina baana akomewulira nga bagamba aliwa kireka mumutuwe omusango balina omusango bamutwale mu kkooti bakatonda tubaweebale okumuyamba naffe we tulyowoza bakatonda bani ababe bakkiririza abamatayo balaka tebayamba wano ng'okwatibwa naye bw'otwalibwa mu kkooti bajja obuzibu okategedde nina likodi nyingi ya Matayo olinga oyagala kunzuukusa tozuukuka musumba bakatonda balaka drone bwejja tebakutaasa nga baagala ogendeyo katonda wa Matayo kale katonda wa Matayo gwakkiririza wa Egypt toyongerako bingi ayina n'engabo omusalaba weguti ng'obeera mu drone nindako tebasobola kukugjamu naye nga bw'ogenda eri n'ojja mu kkooti we bakugjayo omusalaba yagwerabiddemu nga bamutwala mubadde balabe balungi okuba twatandikidde okutuuka wano lindako musumba siibula taata tojja kunsiibuza wano nga sinaba kumaliriza bulungi sumba maliriza wunzika kati nesabira Matayo bamute kati ate akkiriza Matayo kenyini takkiriza musabire muntu gwensobola kusabirako ye Gordon naye ate era naye bwe bamuleeta mu kifo ky'okwogera bintu ebimuwolereza ayongera musumaali n'agukola asigala wa kigambo kye Gordon kye mwagalako naluka obwakabaka bwa Katonda asigala ne ambition nti mwoyo mutukuvu yamuwa mission alabisa abasumba abakola ebibi alabisa ne government eno ne bomuleeta kubanga Bible egamba ne mbera mu kutya ndibera nammwe siribalekerera ayogeza authority naigwe okimanyi nti baana be bali mu kubonabona ani abasasula school fees okimanyi nti mukyala we ali mu kubonabona Katonda alabirira binnamuŋŋoona okimanyi nti basobola n'okutwala omukyala we ng'akyali mukomera
nze kankubuulire ulira nno nokomawo ne bagamba nti yogera nti ate nze budde bwa president bwaggwako nze alina okufuga ine yagambako nti alina okufuga yagamba tugenda kujjako obudde bwo butuuse yagamba nti agenda asimbula agenda entebe wali amuggyeko yatuule aleetwa amulala ebigambo kyogamba gwe ebintu tobiwulira bulungi musumba siibula era n'ebyo byogedde sibiwulidde siibula musumba naye wabula leero okiza gyendi ye lwaki kati tuve mu kusaaga kambabuulire kino bonna obanga oyogera ebigambo nga Katonda yakuwadde obubaka oba gwe Matayo oba Katonda wo Matayo kubanga wosi waffe calculate whatever you're going to talk kitegeera ekyo kiri awo. Number 2, Katonda waffe omunene ono gwe mumanyi creator, the God of God, King of Kings, the God of hosts, the one who speaks, the one who gave us authority and power to rule, the one who gives us the life, I mean the breeze of life. Oyo abeerawo n'atugabirira n'akuleeta ku nsi kuno n'okola papasiyo n'omala n'oddayo n'ofa. Okitegeera jjukira tuli wano tuli mu generation eno within 40 years to 70 years to come tujja kuba nga tulaba nga mwami soda nga yakotakoota yakaddiwa nga takyasobola nga biseera bye bituuse by'okuddayo wa mu ggulu. Okitegeera kakati gwe wotuuka wano n'ojjema n'ogenda ne sitaani which is very okay kubanga ye atuwa space. Katonda tabeerawo akunyigirize nga mu ndagaano nkadde akuwa space yakutonda kasita omuyita ng'ajja w'otamuyita kasita omwagala naye ng'akola ki love pays with love w'otamwagala ate Katonda wabujja owaffe ono alina obujja tayagala kulaba ng'osunza bukatonda obulala. So kyengeza kugamba nti mwami Matayo obadde okola emirimu emirungi ng'oyamba nga kasente tokalya weka ekayeeyo mu foundation neki. So ekirala nsaba bakugjeyo kyenjagala nkole ki oveeyo kubanga nze olutalo lwange terunaggwa bakugjeyo nga kyoto tusinaba kikuba bulungi. Njagala oveeyo olutalo lwaffe lwaba Katonda lugende mu maaso. Kitegeera ekyokubiri abantu mwena abandaba saagala munjajinge bubi munjajinge bulungi. Lwaki? Ensonga yali nti abantu bajja mu ofisi yange nga mitwe gibaluma nga bavudde wa Matayo ne mbasabira ne bawona. Kyatwala bbanga nga sinaba nga nfuna courage no y'okujja kwogerawo Matayo. Ongoyogerako Matayo naye bwe nali nsaba ku lusozi Mukama nandaga ekintu kiri strange kyali kinene nga kyonna kyamenkamenka naŋŋamba kwata ejjinja okikube nenkwata ejjinja nenkikuba bwe nakikuba ne kigwerera n'afuka omuntu. Of course face yali ya Matayo. Naŋŋamba nti olina okumegana n'ekyoto byoto bya Matayo mu Uganda muno bireme kutandika kubanga of course tetumanyi abantu abalina babadde banafu spiritually ngeri gyabadde ata akanga tomanya maybe waliwo abafa kubanga waliwo abamu bajja ne bagamba twafuna accidents Matayo we yayogera wati ate nga bwe twamulaba waliwo abavaayo nti nze nava mu concert gye twalimu ya Matayo nti waliwo abantu abalala bafa. So such take a konyosiro because I was not there. Nali sina bukakafu ate ne Katonda takindaganga. So naye nze kiyandaga okukuba ekyoto kyani kya Matayo ate sigenda kizikiza kubanga buli lugwengenda ku lusozi kyensookerako. Ekyoto kya Matayo kibadde gate pass kibadde kigenda kutandika kuyingiza aliens
I mean emisambwa giri fallen angels kitegeera fallen angels zimu ezafugiranga wa Farao eje emizimu emisambo egifugira wa Farao wano Uganda eri connected lwaki kulwa River Nile kitegeera so mangu wabadde wagenda kubawo ekintu Matayo ngali mukukula kubanga ne Satan naye asobola kutegeera nti kano kakyali kana kato naye kandike kakoleki kakule kitegeera kakati Matayo bwanaba singa bagendedde ku peesa eyo ng'akuze yagamba nti nze ntegeera nsiize emyoyo abadde agenda kubeera kuyokozinga nga chaos mu nsi yaffe Uganda emirembe gitubule okitegeera oba akole ekyayagala kubanga kyayogera kyekikola bwagamba kutta akola ki ata kitegeera bwagamba kino kibe akola ki emisambo egyo gikola ki gimuyamba negikikola so nga ate tekijja kusoboka kubanga Uganda Katonda yagironda eno lino gwanga Katonda yalironda era gwe obanga okyali evil ng'okyalowooza nti okyakola evils nyingi wano mu Uganda tekikyasoboka either you go to another nation because fe Katonda yastusitudde and we shall stand against evil. We will fight evil. And evil prophecies zonna tugenda zikuba. Teri kusaga ate teri kuzikiza. Bino mbyogedde nga muweereza wa Katonda. Katonda gwe yawa chance kutunulako just muggulu. Ate namuwa amagezi ate namuwongera ekyenjawulo abalala kye batamanyi. So ngamba n'abantu mwenna abagobera Matayo bolwola nga ekintu kiyiika Jezebel bwe yakyusa kabaka Akab n'akyusa n'abantu abalala bali mu lubiri nti buli muntu yakyuka nedda okitegeera Eriya yasigalawo era n'agenda muwanga nga in fact yadduka n'avaawo lwaki nti kubanga Jezebel yali anoonya kumutta omukyala Jezebel oyo gwolaba buli lunaku yeebakanga n'abasajja abo ng'oggyeko kabaka kubeera baawe ekyoyo kiri kye baali basinza kisitaani kye bakiyita Bayaali kyali kintu nga kiwambye eggwanga bwe kyali wamba ekisooka kyawonyabonya eggwanga ne ligendamu enjala Munabbi wa Katonda n'agamba tewagenda kubeerawo enkuba kumala bbanga bweriti emyaka wegiti omusana ne gwaka buli kasubi konna ne kagwawo ekikolimo ne kijja ku ggwanga kakati ffe tetujja sigala kutuula mabega tulinde nabbi alagule ekikolimo kikwate eggwanga lisiraane libeerawo nga terina future ate nga ggwanga lino libadde lirimu future kati sawa zino nga tusiibula tuvewa nga tusiibula tukyaliyo ku spiritual purpose era crusade zikyagenda mu maaso akyali tetwajimizamu kubanga twafiiddwa omwagalwa waffe part of spiritual purpose tugenda kubanga tutambula nga tugenda era mujja kulaba nga tugamba basoda tugende abawagira obwakabaka bwa Katonda obwakabaka bw'eggulu Katonda be yateekako bade naabo muli supposed kuwagira omulimu gwa Katonda gukole ki ugende maaso ewa Katonda we give we don't pay okitegeera abo abavumirira people to give abo baliko ekikolimo ky'obwavu eyanja kujja wano mbasomese because giving it is giving ola na America giving to other nations it's giving you but where have you given or what they were waliwo abana mu complaining waliwo ate bantu bowa oba ministries owa no sirana ekyo kyonna kyo wekiri naye dia woteeka sente zo n'obanga ostade n'olabanga emikisa giggulwawo n'olabanga waliwo enjawulo mu business wo siyo waliwo ekigenda maaso mu bulamu bwo ne bikyuka okitegeera so mbawa
olukusa lw'okuwaayo, ate ekyokubiri enamba yaffe y'okusabirako ekyaliwo oba y'okwebuuzaako. Awo oba ogenda kunvuma this time sijabikiriza message z'okunvuma mwanvumye nnyo n'ensirika. Kakati eno namba lekera bano betusabira okitegeera, leka bano bwoba owa chance bemba nga nsabira. Mukama banjagalire. Namba eri 0746 18 22 41. Weewaawo enamba yeeyo. Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.